Kwaniriza nnyo NTV dakiika 10 zezakata ku ssaawa 3 ez'okumakya olunaku olwaleero. Programu yaffe eno Mwasuze Mutya abatuteekamu ssente oba abapartners baffe ab'enjawulo Rose from Uganda abatukolera emifaliso emirungi ddala ddala abamakinga sure nti munange gwe Omunnayuganda ali olubuto oba akuliridde emyaka oba alumizibwa omugongo oba alumizibwa mu nnyingo bannange oba ayagala comfort buli mufaliso gyeguli mu ngeri yonna gy'ogwagalamu abo nno be ba Rose from Uganda. Tabula oyitire ku dduuka ogulira omufaliso ojja kulabawo enjawulo mu nneebakaayo. Bio Oil Uganda, Bio Oil, yes. No, for itchy, dry skin, stretch marks and all that. Gezaako Bio Oil munanga ate osobola okwewuunya kiki kyesobola okukola ku lususulo oba ne ku bimugabe ebyo binnamakula n'ebizigadde. Nno Bio Oil tweyanziza nnyo tweyanza okulaba nti Mwasuze Mutya egenda mu maaso n'okumakinga sure nti bano abantu bwe bati tubaleeta ne boogerako eri eggwanga. Lunaku olwaleero ndi n'omukyala Shakira Ziwa era ng'ono relationship coach kwasaganya ensonga z'abaagalana nga batabaganya bulungi nnyo. Olunaku lwali tugenda okwogera ku okutottola ebyamaka naye ng'ate tubiteeka ku mutimbagano. Si bitottola nga tuyita mbamikwano oba mbeŋŋanda oba mu kkooti naye nga tugenze ku mutimbagano. Kino ekintu kirimu buzibu ki obusobola okubeerawo awo nga buli kimu bakiggyeyo nga bwe byali mu maka nga bwe ebizibu byonna ebyalingayo screen recordings, screenshots, phone calls, ebifaananyi, vidiyo byonna nga bivuddeyo nga babitadde mu maaso g'aba strangers abatabamanyi. Buzibu ki obuli awo? Well, American Psychological Association yakola okunoonyereza n'ekisanga nti couples ezisinga oba abaagalana abasinga ne bateekayo ebintu byabwe ku mutimbagano bano nno waliwo obunkenke obujjawo wakati waabwe wakati wa famire zaabwe n'emirimu gyabwe kugamba obulamu bwabwe bwonna ate butuukamu obunkenke. Naye moving forward tukoze tutya okulaba nti tweyongera okwesiga maybe emitendera emituufu egy'okuyitamu emitendera egyo gikola gitya ye tugyesiga gitya oba solution ki emitendera gyonna egigenda okutuwa kulaba nti bannange abaagalana bakendeezaako okututeerayo ebintu ate naffe bwe babituteerayo abantu abasinga basajjula embeera ne bayongeramu supu kwegamba public neefuuka courtroom ne batandika okusala omusango abaana ne babigenderamu ebintu byabwe ne bigenderamu ab'effamily ne baswazibwa. Tweddeko tusobola okukolawo ekisinga kaawo. Bannange ndi ne Shakira Ziwa relationship coach agenda okubanga atulungamya ku nsonga ezo paka sawanya nange Stella Nante. Tandikidde eri nga tubagamba okuteekayo ebintu by'omu maka okutottola ebintu by'omu maka ebintu by'omu bufumbo ebintu bya mu relationship byonna ne tubikasukkayo. Simanyi oba wetwogera ne tudda ebbali ne twogera abantu batuwuliriza bwe tunaagenda mu famire ate eyo nayo bagenda tugamba addayo genda ofumbe oba genda obeere n'omukyalo oyo. Simanyi oba obwesige mu mitendera gino gye tugenda okwogerako buweddewo in that the best solution abantu gye batunudde olunaku olwaleero oba mu kaseera kano kakugenda ku mitimbagano. Simanyi oba kiyamba kitya kisajjula embeera kikola kitya, how does it affect the relationship ndi oba the marriage. Nyine Shakira Ziwa a relationship coach atukolera okumala ebbanga ddene omukyalo ono gwe mulaba anyiridde bw'ati nkwaniriza Shakira wange oli otya munange? Bulungi. Wasuze otya? Kantwala omukisa guno okubuuzaako. Mrs. Stella Nante n'okubuuza ku balabi ba Mwasuze Mutya. A very beautiful morning abalabi ba Mwasuze Mutya n'aba Spark TV. Malamusizaako nnyo. Amannya agange mpitibwa Mrs. wa Shakira. I am a relationship coach. I am a mother. I am a businesswoman and I'm an actress. Naye nga leero ekindeese yene ensonga ya marriage. Being a relationship coach nina bingi nnyo ebyokusharinga nammwe, nina bingi nnyo ebyokuwabula n'ebyokutereeza n'ebyokubaganyako ebirowoozo about marriage.
Okay, marriage, dating, relationships, byonna ogenda kuba obiyitiramu bulungi nnyo. Oli relationship coach. Alongside this what you do, okwasaganya ebya maama, okwasaganya ebyemizannyo, okwasaganya ebintu bingi nnyo. Naye ate n'osalawo n'oyingirako ne mu kino ekintu ekyokulaba ng'otabaganya abaagalana. Simanyi interest yavaawa. Kiki ekyakutriggeringa okukola ekintu ekyo? Ekyantriggeringa, mayinza ndi mukyala mufumbo, ali so proud. Akiririza nnyo mu bufumbo. Ate nafuna chance in society mwe nakulira, nakulanga ndaba abantu bafumbo. Je nagenda nga yonna ndaba abantu bafumbo. Baani abo abantu bali bolaba? Abo ku kyalo kyaffe, abasaidia mwange tata wange nga bonna bafumbo then yes. So naye kinkuba nnyo ewala bwe ndabanga ensangi zino ku social media. Obufumbo bulinga ng'ekyokuzannyisa. Bulinga ekintu ky'okuzannyirako. Actually, wotunira social media ennaku zino abantu abasinga ababeerako. Obufumbo babukuba bukubi. They don't see the value in marriage. Ffe gye twalabanga nga tukula. That means abaana baffe abali mu kukula bagenda kulanga balabawa. Ensonga lwaki ffe tuvaayo tujje twongere okutaanya ku nsonga eyo. So that bano abaana abato bakulanga batisi balina kye beegombayokko mu bufumbo. Nga waliyokko ebirungi tugaane kwanika bibi byokka. Yes. Weewaawo awo nno nga tutambula nga tugenda mu maaso Shakira. Golowooza lwaki kyangu nnyo ye osobola otuzzaako emabega katono nnyo n'otugamba nti nange wabeeranga obutakkaanya nalabanga maama ne taata nga bakolayo bati Haji ne Hajati nga bakolayo bati oba balirwana twagendanga tukola bwe tuti nabalabanga bakolayo bati kikyali kitya kikyuse kitya. Okay. Emyaka emitini emabega sijagamba nti mingi nnyo kubanga muyinza okumbalira emyaka nti ndi mukulu nnyo. Siri mukadde nnyo naye ate wabeerangawo wabeerangawo be twayitanga abakulu ti be bagonjoola ku ki. Wabeerangawo n'abakyala, then n'abakyala abakulu ku kyala bafumbo, then aba churches, then ne basek mu church, like nga gy'oddukira. Kuba nalabanga nnyo nze waffe mu mwange nga abakyala bajjayo nnyo ebiki n'ayita ne bbaawe n'abatuuzaamu kaawo ne batereera obulamu ne bugenda mu maaso. Naye ennaku zino mami yalinga ekyo kifaananyi kye yalinga atudde mu kyali kyaki relationship counselor naye nga teyali nti oba yabisoma oba ki naye nga atabaganya abantu. Yes. So which was very nice. Nti ne baneighbor nga tebamanya na kumanya kigenze mu maaso. Mu Buganda amaka goono omuntu ali particular era nga mama olumalo kikola nga kikomaawo takitambuza agambanga kaate bantu bannange ndoli yazze wano byatutotedde ng'ebyama bisigala biki byama naye kati emizi ntono ddala because mbuulira lwaki ofuna obuzibu n'ebbaawo oba ne mukyalawo n'ojja ku social media n'oyogera buli kimu ebisoboka n'ebitakola ki ebyogereka n'ebityogereka n'ebiri ebisecret bye twagambanga nti bannaye kano ka secret kenyini ak'omu maka nako n'okajjayo n'okayanja like otusigidde ekifaananyi ekyemabega ebintu engeri gye byalinga how the situation was but abantu bwe babanga tewalingawo kale nga tasobodde nga kizibu kimuzitoweredde okugenda ewa n'abakyala oba ki wabeerangawo alternatives ki oba bakyala olinga nga batya ng'abaagalana wabeerangawo sometimes family members naye baalinga bawuliriza era ng'ogendayo n'abayita n'abatuuza people were always there abantu abakulu ate naye neekyalanga nabo babawa ekitiibwa nti bano nabo bwe baabuuliriranga babawanga ekitiibwa which sometimes not the case this time. Bituuseemukko okuwa ekitiibwa okuwengana ekitiibwa kati kyafuuka ki kitonomukko naye ate nga kisobola okuddayo ku nnono yaffe eno kwegamba walingawo abantu nga bwe boogera waliwo abawuliriza nga tebakitwala nga ne waba mukulu wo n'akuyita n'agamba kati nanti lwaki omusajja yagambye nti wakumyewo saa munaana ogw'ekiro you would listen kubanga omuntu omukulu yabadde akola ki just mukulu wo naye nowadays kwegamba twatakinga nnyo kwegamba nti ekyobuwanga oba ezo nno kale nti katono mama wa senga ono n'abakyala wa kukyalo nga ne impact ogiwulira nti ate buli omu amuwulira bw'ayogera baatutabaganyizza baatugamba ekintu byonna bikiddamu tuddeyo wabula si kuddamu kuyomba ate
tugende tu ate ba mikwano ne ku kyalo na ki exactly baba uliranga munnyo okay moving forward ennaku zino ensangi zino kyangu nnyo nze kati okugamba nti temujja kumpuliriza kangende ku mutimbagano mbibateereyo nga bwe byali makulu kyagali omulwaki ate katonyunidde n'omutimbagano ekituufu kiri social media yo nnungi kubanga tufuniddeko ebirungi bingi abantu batundirako business zaabwe abantu bafuniddewo connections abantu bafuniddeko abaagalwa social media is a very very good space but it's not a good space ku bizibu by'abafumbo edda baagambanga nti ensonga z'abafumbo abakulu be balina okuzimala and trust me ku social media tekuliko bakulu abakulu bo tebaliiyo kati ekikutwaza ensonga za social media kyesitegera kubanga ebibi bye bisingako obungi w'okwata ensonga yo n'ogitwala ku social media ekibi ekisookera ddala bw'okwata ensonga n'ogitera ku social media mitimbagano n'oteekayo nga bwe byabadde because kati tulaba nga bweweeterezaawo nga tulaba nti waliwo omuntu couple one of the either wife or husband n'avaayo n'ayogera ensonga ze nga bwe byabadde nga bwe byali nga bwe bitagenda nga bwe bitagenda soboka mutusonyiwemu ku kwako akayiseemu nga bwe bitagenda soboka ku movinga forward obufumbo buweddewo lwa nsonga zezino wammanga ensonga zange omuntu n'avaayo neyeyogerera naye ate waliwo n'abantu okutandikawo eŋŋambo omukyalo n'omwami we ndabe babeera bavuga ku makya basirize kyekaliwo obuzibu omuntu n'atandika something ekitabadde nawo nekikwata ogenda okulaba amasimu bannaawe tukulaba n'omwami wo mutukola naye mukyalawo bannange muyomba mbumbumbu bannange bituufu kati otandika okulya pressure gye watandiwulidde because omuntu atandiseewo ekintu ekitabadde na kituufu waliwo abantu abavaayo ne boogerera abantu bano omuntu nga tavuddeyo n'ayogera wabula ng'ono yavuddeyo n'atandika obboogerera nze mbamanyi nakula nabo awe bizibu bakuva dda bali bakakola be bati bali embaga yali yakoga ne bakola be bati bali bakakola and I don't know what's the relevance in that simanyi makulu kyagali omwo naye sooka otunyonyole obuzibu ekisooka before you come on social media oteekayo ensonga ze z'obufumbo olina okimanyi that is a permanent footprint gyoba weetaddeko nti kabulibeddi this is your identification nawe gye baba weeyambaza so before you come out kubanga kigenda kubeerako emyaka gyonna social media teyeerabira you may come ngolooza ogenda booswaza oli omuntu but trust me naawe ojja kuswaliramu for example abakyala abasinga kampe ku bakyala avaayo n'agamba omwami wange namukutte n'omukozi biki it's a big issue nate on social media baba bagenda kuyamba batya and every time we bagenda okurelatingangako bagenda gamba oli akwate omwami we n'omukozi oli bbawe yamusiga siriimu oli yakola bwati ne bwati even the men oli omusajja mukazi we gwe yakwatira mu loogi so all the time your picture comes bagenda bakirelatinga ku kikugwe naye ate nga waliwo better options we can do more than social media so buli wojja ku social media manya nti kyoleese kigenda kubeerako obulamu bwe bwonna and that is the way people are going to be referring you as nti gwe ekyo kyoli isn't that very bad abantu ye bwatuuka n'avaayo n'ayogera ensonga ze nga bwe zaabadde public yo tugisuubire nti egenda kukuleetya because abantu baba balina the other thing of kampe saidi yange nga temunnasaala musango nzikambawo ebyabaddewo nga bwe byabaddewo era eyo nayo yensonga esooka obubi abantu aba social media abasinga bali biased bali bitter the moment you bring your issue nti bannange nzize social media ofumbo wange buli webunewe butemusajja yakoze kino ogenda kusangayo abantu abali bitter biased bateekemu omunnyo mweno issue bayoke bakuwalanireko babeereke bakola ki kinewobo wayagala okutereeza ensonga zammwe because most times when mumala okujja ku social media you go back nimwagala okutereeza ki ensonga ziba tezikyasoboka kubanga ono omusajja aba yaswadde dda kyekisooka ekyokubiri naawe kennyini oba oswala mpi wayogera ku social media ate okuddamu obukulaba nga olina ono omuntu it's really ashaming and you can't tosobola ku salirawo public ngeri ki gye reactingamu ku bintu byeyogedde oli waddemba okuvuma mpe sympathy because it won't be as you want it oyinza okujja nga onoonya sympathy ne bakuvumirayo ne badragingira maama wo tubirabye nnyo
social media wars ezibaddeko oli ajja anonya sympathy ne bavumira mama we family ye mbuza like buli kimu abaana be buli kimu ne bamuvuma ne bamutyobola nadda nawali so it's very very bad. Okay, waliwo kanga tunagenda wala waliwo possibility ey'abantu bano okubanga baddinganye ebintu nno nga bikola bulungi nnyo ne baddawo omufumo ne butambula bulungi nnyo naye along the way social media eno abantu abali ku mutimbagano nga basanga mu supermarket mu restaurant banna ate kiki mwaddawo nze nno mbadde mmanyi nti mukyala wo mwami wo bwe yakola bw'atyo so abantu babeeranga babikomyawo regardless of whether couple movies on or not. What is the damage in that? Tebasobola kwerabira nakugambye nti footprint oba okyetaddeko tekiribeerawo obulamu bwo bwonna kachina impact ki eri couple eno that has tried to move on naye obikomyawo tekigenda kuggwawo obikomyawo. You cannot stop social media from bringing them back kuba gwe wabibawa the moment wodecidinga nti mbitaddeyo bo baddembe okubikomyawo anytime obakolaki bwe ne wolowooza nti wabivaako dda wasetolinga wazaala abaana bo bagenda kukolaki bikomyawo. So before you ngotona biteekayo lowooza nnyo oba you manage that. Twatandise nga tuli tuyingizaamu abafamire tuyingizaamu ab'emikwano n'ab'eŋŋanda na community nga tulaba abantu bano bakwatagana batya mu nsonga z'abafumbo bano. Weewaawo lwaki kyangu nnyo okuddukira mu ba stranger than okuddukira mu famire oba b'emikwano oba mu counseling oba mu kooti bebatabaganye kubanga luno kooti we advising abantu nti nedda mugendeko ebbali akantu katono nnyo mugende ebbali bemale bwe mumala mujje tubyogereko ate tulabe solution. Yes. So social media lwaki kyangu okugiddukirako is abantu abamu tebamanyi nti nno waliyo ba counselors abasobola oyambako ku nsonga. Abantu abamu balina obutakkaanya ne famire zaabwe. Abantu abamu balina obutakkaanya n'emikwano bawoza mikwano gyange simajingeya. Naye mu bulamu bw'ensi eno ndala nga oli mu relationship oba nga oli mufumbo funayokko omuntu gw'oyita wammaawo wa famire yammwe wammaawo ng'omuntu gw'omanyi nti at least ono wamma wange niwe mugamba wamma kiribo kyentegeeza. There will be waliyo niwankubadde abantu bangi baba balwana obufumbo oba balwana relationships wabeerayo oyo omuntu omu abajagaliza obeerawo era oyo omuntu muno tusinga ennyo abajja bba akuyambako all the time ate nga mwenna muba musobola omukolaki omucontactinga olabira ku kintu omuntu ono nno atwagaliza tubeere bulungi era obeera omulaba qualities oyo omuntu aba abagaliza oba omulaba nti womugamba ebintu byotobisangasanga wantu waki walala wonna womugamba ebintu byo akuwa ebintu nga akusupportinga either osigale mu bufumbo oba wakubuvaamu obuveemu naye nga reasons zakuwolaba nga zikolaki zibuilding up. Yes. Then of course wadde gundize ensonga z'obulungi nnyo ofunyeyo wammaawo whether omuntu oyo asobola okubeera anyone family asobola okubeera family friend counselor pastor buli omu omukulu wa religion yonna basek. Yes. Osobola omutotola ensonga then nazitegeera ate togenda zisanga walala wonna ate nga era agenda kuadvisinga kubanga kyekiyamba kuba nti omutotoledde togenda zisanga walala wonna nenga takuyambye. Omuntu oyo alina okuba nga mukulu ekimala oba nga mugezi ekimala oba nga asobola okuyamba mu buzibu oba okolaki bw'oba olimu. Bwekiba kiganye you try counselors gye bali ate bayambira ddala. Wayogeddeko n'otugamba nti nebintu bino oba mu ntandikwa wetwabadde tugamba abantu bano nti munange bwe muteekayo ebizibu byammwe ku mutimbagano it is not now it ceases to be oba kirekeraawo okubeera about you as a person and then nekibeera about abaana ebintu maama taata ab'eŋŋanda so it kigenda kigaziwa. Yes. So mu bano bonna abantu betumenyemenye how do they get affected because tubamenyemenye but how do they get affected and consequence eriki katuna emotional distress naddala mu baana bano abato betulina balaba ebintu bino gw'oyinza obbeera eyo n'ogamba nti nze omwana wange namuggyako essimu banange tebali social media biki yes bayinza oba tebaliiko naye ate balina gye basomera
the teachers, abaana bannaabwe, the parents babiraba. Era omwana ajja ku kyosomero bane bamugambe nti hey, mama bankwatidde mu lodge. He said that thing I saw somewhere bichi. Omwana otagenda sigala kyekimu agenda beera mentally disturbed obulamu bwe bwonna. Ng'ogyeko nekyo even the parents abaana ba mikwano gy'abaana baffe. Kati awo nga tunagenda ku bazadde ndoza tusoke tunywemu katono ku mazzi then abantu bawumuzeemu tukomawo ate tutunuulire ensonga zo tuzigende ebuziba naki ekisobola okukolebwa instead of ogenda ku mutimbagano okwanikayo ebintu byaffe. Kale tovaawo tugenda kumulamu. Kulika nnyo mukumulamu okwo kyagenda maaso. Rose from Uganda bebatu partners baffe abalungi ennyo abateeka mu ssente abenga show Mwasuze Mutya ekyali ku mpewo bakolera enfaliso emirungi ddala era nga babeera bongerangamu innovations technology nga bakyusiza ng'omunnayuganda osobola okwebaka obulungi bannange n'ogendako mu nsi y'ebirooto ebirungi omubiri gwo n'ozuuka ng'owulira tewali wakuluma nga n'ogenda ku mulimu ate n'okola bulungi nnyo productivity ne yeeyongera amaanyi olina so weeyune omufaliso gwa Rose from Uganda and of course bio oil for itchy, dry skin, stretch marks, gezaako bio oil. Ungizo kuba bino bigezezzaako munenga tundagezaako bio oil. So that is one thing I can confidently say that nange oyinza okwewuunya ate n'olaba results kizeekuwadde during that period, especially pregnant mothers obanga omaze okuzaala. It can really help. Tulina omugenyi waffe olunaku olwaleero Shakira Ziwa twali twogera ku okuteekayo ebyama ku mitimbagano and of course mwenna mubimanyi ekigenda maaso. We shall not draw examples from abantu bennyini nyina amanya naye nga bwe mbiraba ku mitimbagano nga nammwe mwefudde bajjaaji nga mwe mwefudde nti mumanyi nnyo abantu bano ate naffe abakozesa omutimbagano n'okubadde nti tewali control. Engeri watugambye mutandikwa nti you cannot control the response from the public ng'omaze obiteekayo but even as the public I think tetulina kikoma mu muliro simanyi kye tusobola kukola because kakati yes we don't have control but gwe boogera kayinza okuba muganda wange sister wange mama wange taata wange so public nganze ntandikirewa babiposinze embirabi because we're looking at moving forward. We can't keep doing this really. Nga tutongeramu omuliro twongeramu public ngaffe tuadapting enkola yokubeera ku good side. Abantu abasinga mu public nga wenagambe bali biased. Wolete ekintu mu public bo bajudginga according to their past experience. Abantu abasinga bayita mu buzibu bungi so balabayokko omuntu omulala ayita mu buzibu they want to kumweteekako basobole okuteekako hangaye. Oyagala otunulira omuntu ng'aleese social media ng'aleese ya kintu kitono oli naavaayo bakiyita kusuubula lutalo n'asuubula olutalo nayoka kuvumira omuntu kusuubula lutalo agamba nze olutalo lwo nebbaawo ndusuubudde bwe biveemu nayoka avuma bbaawo epa ku Z like nasussaawo naawe ogenda olaba ate natandise n'okutya you're like bino bali sagala babyogere namudiginga nayita ba ex nayita baani nayita abazadde nayita biki so nga gobadde olowooza mbodesa akatalo kaki katono so social media nalugeza nnyo balugeza nnyo bakola ne live ne bakigeza nnyo social media tuyiga okuba nti muntu sometimes oba agenze ku social media which I don't advise anyone ogenda ku social media natwalayo ensonga z'obufumbo bweza relationship yo muntu wabeera ze tukikwata kisajja kikulu bannange oba kikazi kikulu advising accordingly. We can talk about the bad things or the bad experiences. Nete tuongera munyo sukali na munyo omulungi gumu. Let's try to kugatta so si kwaula. Social media yo kyekola kimu kya kwaula. Shakira, golowooza ng'abafumbo oba ng'abaagalana oluusi we overshare because as women one of the ways we cope with stress, depression, tugenda ntuyitako ba girls netunyumya netunyumya buli kimu and of course those spaces we feel they are safe. Yes. And because ono mukwano gwange these are my girls, these are my friends. But in sharing, do we overshare? And of course twagambye mu ntandikwa nti couple yo eyiza okuba esiris ne bamale ne bagenda mu challenges ne baziyitamu ne bazimala ne
naye ng'ate waliwo omuntu abeera ate yongeramu ebiteetaagisa ate. That's true. You understand? So they are wow. Do we overshare? And of course, mikwano. Do you think nabo bayina ate kibagattako nga beba bituteyo nga si kapo ye bituteyo wabulanga ebiri? Yes. I would say abakyala abafumbo can emphasizing abakyala mainly. Abakyala abafumbo abasinga tubeerayo ne ba girls abo gambye ba close relatives abo ba besties nti wetufuna obutakkanya butono bwe mu bufumbo bwaffe tudduka emisinde ne tusharinga buli kimu ekyetaagisa n'ekiteetaagisa buli kimu n'okimupawaringira wali bawo yakoze kino bawo kiri n'ebiteetaagisa kati gwe kyeweerabira nti bano abantu baba mikwano gy'olumu so bibayingira mu bwongo gwe newoddayo n'osonyiwa bawo baba bakola ki bajjukira. So kati nimwe katika mistake wekagenda ku social media ajavayo ne bias yenye najo wamunyumiza because yaba ne wino ina wamuwa ajavayo ne wino gwe waito yagala agenda ku social media yam late and toyo kyakikolera kubanga gwe wakola ki gwe abemunyumiza yensonga lwaki emphasize nti omuntu oba ina obutakanya n'omwami oba ne mukyalawo funayo oyo omuntu wamaawo funayo family member oyo omukulu gwe muwa ekitiibwa funayo omuntu wa church basheke oba ku muzikiti ne bayimam like okitegeera gwe oba onyumiza ebiki so si kudduka kunyumiza buli gwosanze kaseera kaba kazibu nyaako abakyala obasaasira naye ate balina okwekumaakuma balina okuba abagumu ennyo naye ate n'emikwano nagyo olumu gisisussa munnazze akwesize akugambye ebizibu bye oba akunnyonnyoddemu embeera gyakola ki gyayitamu tuyige ku mizi okujjako oli nga agambye nti it is okay you can tell this one, it's okay you can do this, lwaki oba ovaayo oyogera ebitakukwatako okujjako ng'oli yakuwadde go ahead oba tagikuwadde kyagambye kisirikire gye bayita emizi. From the beginning abantu bano nga batuuse okwagala ne bagenda bakola n'embaga oba nga bali mu phase eya dating wabeerawo kabinganda brother-in-law, sister-in-law. Yes. Abantu bano sometimes bayinza okuba tebasiimye muntu ono obanga bamwinako obuzibu obanga just singa no tebikola nega bamu family. Yes. Abantu bano bo olowooza basobola okusajjula embeera oba ne batuuka ne extent okusasula abantu abalala ate baboogereko bubi or something like that. Golowooza b'enganda bano tubagende paka wa in terms of involving them mu bintu byaffe. Ekintu obufumbo oba relationships ezisinga toyina abantu bawabweru tebalina right ekusimira muntu gwokola ki gweyagala ne kati gwobeera omaze okumwagala it is your right okumuprotectinga eri bano abantu bo bonna bamikwano gyo oba famire ye abatamwagala mikwano gye gitamwagala simanye omusajja mumpi omusajja waati oba olukazi luddugavu nnyo olukazi lwogera nnyo olukazi lumalaaya olukazi okitegeera. So it's your right to protect. The moment as a woman or as a man you sit with your family members mtandiko geya omuntu ono gwasiima, that is disrespect there and then. The moment wewegatta n'emikwano gyo mutandike omugeya ate gwasiima, that is disrespect eri ekyasingidde ddala. So emikwano tugiyingiza kyenkana ki mu relationship yaffe oba family members tubayingiza kyenkana ki because bantu baffe olumu nsanze nabo family yange yo nsanze nayo so bantu bange tuyina obbeera nabo naye ate nga balina bye bakola ki webakoma. That is setting boundaries. We're not setting up boundaries. Speaking of setting boundaries, in case something happens, because now tuvudde mba emikwano of which some friends even become family. Yes. Now bano abantu bano tubawe bubaka ki because family wasobola okubaawo akantu katono nnyo naye ate bano mifo kyokuuma abantu bano abaagalana nga brother wange ono Andrew sister wange ono oba sister in-law oba brother in-law ebintu bino tubitegedde ffe ng'abe family naye tetugenda kubaako kye twogera. You understand? Yes. Tugenda kubigonjoola tubimalirize naye it is different from the family that omwana ono muganda waffe nno yakoze bwati mukazi wa muganda waffe yakoze bwati ba wa muganda waffe yakoze bwati. That's what I wanted us to address. Nga by the way ne shuntu yoyogedde families ezisinga ezitegera zikikola zizibira ekintu
olina babera bali mugundi yakwawukana bakisa kunyola banga babagatta like they are there, they fight because the reputation is on the line. Ekitiibwa ekitiibwa kya family, ekitiibwa kya nyumba yakasibanti, ekitiibwa they keep that nga balaba kyabwe gwowe kwane bawo kiba kyabwe mwe muba munonye family yaabwe mwina beera muti like bagezaako n'okukuuma secrets there kati waliyo families nga zo byalema ne basobola kitwala mu bulungi nti muganda waffe omulenzi ayagadde okuleka ono omuntu oba muganda waffe omuwala ayagadde okuleka ono basobolera ddala nnyo tubayambye tutya okulaba nti tebisajjuka wabula tubayambye baawukane mu mirembe. The beautiful families do that. There are so many they do that. Families ezikyalina ekitiibwa kya family bakyakirina naye ate waliyo families nga ate mukwano gwo ate yakupangira omusajja omulala oba muganda wo ate yapangira bawo omukazi omulala so nga bo baagala bwagazi kuki kwonoona ntalo kubanga nabo you can find a family nga abantu abasinga musi bafumbo nga byagaana kati baba balowooza nti it is normal so they want everyone agyetoolodde okuba nti ki kyabeera bwatyo. Okay. Twayogedde ku updating oyogedde we mentioning about updating the public abantu nga bakubanjaya akantu banange shakinga oluddo tuwaayo kikati muli kukine baawo muli kukine mukyalawo abantu bano babeera do you feel like babeera ku pressure okutuwa nti katugenze eno tugenze kuwuga ne mukyala wange n'omwami wange tugenze kati pressure buli kimu nga mutu updatinga ate ebyo public ate byeyagala so nabo tusobola banenya nti you know so updating us how tugenda paka wa. That is the genesis of the relationship. Ku ntandikwa y'omukwano gwammwe omuyina okistopingira. Yes, we shall be posting some things naye ate we are not going to keep these people updated. But do we have to know what they are doing, how every now and then, every 2 hours? It depends. We're not stopping that because we're changing updating. That's when you have to come back and update. Yes. Previously on. What exactly are you doing? What happened? There is something happened. What was she getting maso neba na abantu? Ngate batagenda ko dina babiri. Ngawo bagenda nga buli Friday. What happened? Webagira kiri nti baba ku demandinga. Olwojjota nko kwasa ebiki ebyama byamwe because wabyasayasa de birungi ne babera babirinzi. Even the bad side babera bagirinzi. So updating. How about people who do it nga bagamba? No, for us, I mean, we're enjoying our marriage. Our marriage is good and we would like to share the beautiful memories that we have. We can post, we can share the beautiful some way somehow. Ne updating you have to update every now and then. Era wagira okaslight like this. Bagenda kubuza. Wano bachikola for them nenga tibachikola for the public. Ate baba chipostinzewa pozi nga bachikoze nga bachiteretse mu nga bagamye kino banange to updating and just banange you know and that social media is giving us obo wadde fe public social media is social buli mwa bagena kolachi so tulina okuwa opinion tetulina ko control over that. You don't have any control obo kirekedde fe. Yes. Okay, boundaries then. Setting the boundaries. You know, setting a boundaries, updating from the word go there and then. Then ekyokubiri tulina okuyiga how to solve problems in marriages. Okimanya abantu abamu tebakimanyi tebamanyi how to do it. No, of course not. Naddala abaana abato baffe be tulinawo tebamanyi n'abantu tiwali abantu abakulu abasobola okuyambako tebamanyi n'abantu tiwaliyo ba counselors ba relationship coaches abasobola okuyambako tebakimanyi. So bagenda bugenzi ne bayingira obufumbo ne babutomera. Wenyini wejagala tusimba kati tulina eddakiika mmeka? Tukyalina eddakiika nga 6. Ogambye nti nno abantu tebamanyi nti waliyo ba counselors waliyo abantu nga relationship coaches and everything. Naye era still ku mulembe guno gwe tulimu omutimbagano weeguli. Essimu yo shaki oteekako ko ebintu notes maybe from a session. Yes, I do. So how do you protect what I have told you between me and my boyfriend, between me and my husband, between my brother and the wife, or be protecting what you into ebyo? Also, at some point, abantu bano ba relationship coaches don't they release something to do with whatever happened? How should we trust you people? You should trust us 100%. Do you take accountability if at all? Yes, we do.
bide mitu first of all tetwagwa mbigwe twabisomerera and we know the consequences ekyokubiri kubanga nze mbeera sikumanyi ebintu byombikola professionally sibikola nti nonkulinako emotional so much okitegeera nkola mulimu gwange ebiseera bisinga sikumanyi naye mba nkumanyi era nkola professionally kubanga nze gulwa mulimu gwange era after tuba tumaliriza I can give an example one or two but I cannot say mbu Mr. Stella told me this and this and this because some problems are general omuntu ajja abakyala basinga bajja n'ebizibu nga byebimu kyekimu n'abasajja bajja n'ebizibu ng'olumu byebimu so you can give an example naye nga teri so direct ku muntu yenna yes to help others yes naye nga trusting tetwasabye amabi ya muntu yenna tulina emizi tulina emizi discipline is it discipline and it's more than discipline kuma chama kuume chama that okay that goes deeper okay bintu kyebira byetwandetaze omuntu bano waliwo couple kati eyita mu buzibu bw'amaanyi and they feel like you know they should put it out there or they've put it out there kiki kyoyina eribbo abamaze okiteekayo mulabye obuzibu obukivuddemu olumu mwagala okitereeza naye tekikyasoboka kutereera abatalina bakiteekayo temubikola tulina trusted sources mu community mwetuwangaalira omanyi mu abantu abasinga ennaku zino ba undermining abo banna abakyala abo abakyala bakulu ab'okubyalo but bagezi ate abo tebayogera akanakyo bagezi ye era ensonga z'obufumbo beza relationships eziteredde zigonjolebwa abantu bakulu nga we nagambye social media teriyo omuntu mukulu abakulu bali community zaffe yes era bw'abaayo nga yeeranga relationship coach olina mukubira kasimu ne mwogera privately yes I don't know naye abantu bayita mu bingi Shakira kuge mazima ate nawulira nga ne bwagendagenda mu family bagenda mujajinga ne bwana ayogera ye mukuwulira kwe alowooza tiwalina omwagenda muwuliriza buli omu agenda musalira omusango mu ndowooza ye naye kwegamba kwe kusalawo n'agamba nga bwe nandibuulidde Shakira stranger kagende mbulire ba stranger kakadde kamu mbagambe ekyabaddewo nkisuuleyo busuuzi nkibalekere you understand maybe nange naafuna obuwoolero naye mu discussion yaffe olunaku olwaleero tulabye nti ate kyongera kusajjula mbeera tewali buwoolero sikiwa nti waliwo kapo eyali evuddeyo neeteeka negamba solution yakuteeka bintu bino nebiggwera mu birungi tekisoboka that is impossible kubanga social media yo jateekayo ekintu ate ojja kiteekayo ng'olowooza nti nno okikola mu bulungi naye ate ono omuntu gw'okitaddeyo naye oba omudamaginga reputation ye naye agenda fuelinga akusasula ebintu tosobola nakutegeeramu they can even kill you oba they can also come out ne boogera ebintu bitakwatagana ate wegendeeza ne social media tubeera one sided oli avaayo nayogera ebintu n'okulimba n'alimba ebintu bingi nawayiriza omuntu ffe tusala gwakawala tebunaba nakuwuliriza gwa kalenzi tutandikirawo butandikizi bannange befajja namulabirawo ye mukazi namulabirawo olumu n'omuntu ngo badde okyamulinamuko interest naye ng'obadde onyizeemuko bunyiizi so before tunabiteekayo pause nalabako omukyala omu ng'agamba nti our advice before you send a message to your husband ng'onyiize so kuwandike leeta ogitereke wansi wa pillow for like 2 days ddamu ogisomemu olwoba it's worth sending so kaddemu nga tonaba ng'onyizeemu n'omwami wo oba ne mukyalawokubakyala leero era tugende both sides kubanga kyonna obusungu bungi kyakoze sooka owandiike leeta before you send him her a message oba calling him omugamba ebigambo ebiyitibwa oba wandiika leeta ogiteeke wansi wa pillow for 2 days leeta eyo nga mulimu ki nga mulimu buli kyoyagala omuvuma buli kyoyagala omuvuma kiwandiikemu kakigwako nno kati gwomala gijjeyo gisomemu olaba it's worth obimuweereza oleme weerowoozeemu olaba nga tebirina wathe wadde mukama akuyamba nemegiraba nga tetonero that's a good way though. Yes. For a start. Yes. So before tunakuteeka kintu na ku social media soka owandiike buli muntu oyagala okola ki okuteekayo oba okuwandiika okuteekayo obiwandiike wansi oyiseewo kennaku 2 oddemu obisomemu olaba oba it's worth okubiteekayo yes
Okay. Obubaka bwoso otulekera tulina eddakiika emu yokka. Obubaka bwensobola okubalekera tuwe obubaka nga bugwa mu family mu bantu abakulembeze, because n'abakulembeze kati ate abantu nga balinako position yes in public, and then nabaate babalina statements ze bawa oluusi and then also couples public, general public. About social media, si buli kintu ekiriko nti nno kyamagezi nti olina okukitwala naye ate kuliko ebintu ebyamagezi, so obeera nga oli ku social media twalako ebyo byokka byolowooza nti bikuyamba. Ekyokubiri, okuteeka ensonga ku social media, it's a no-go zone. Tena kyegenda kukuyamba. Waliwo engeri nnyingi ez'okuyambibwamu. Ba-counselors ffe gye tuli, abanaddiini gye bali, n'abantu abakulu ku byalo nabo gye bali. Please contact those ones. They'll help you. Kati omuntu ne wabanga alemereddwa ng'akomye ng'alemereddwa byonna atyayo oli atya to open up to people. Whatever, you can't open up to one person, but you can open up to a million people. That is not kutya. It isn't. That is not kutya. Bannange nga tumaliriza nga kiki osobola okusembyayo baka ddala obusembayo. Okay. Njagala kusembyayo nga mbagamba nti abalina abafumbo abagala okugenda mu bufumbo n'abali mu bufumbo naye nga mufindinga challenges nyingi banange wetuli, you can call me. Mbayo ku namba yange tetukkirizibwa. Okay, that is okay. Yes, but you can share your social media handles though. Yeah. Okay, nkozesa Mrs. Shakira ku Facebook, Instagram ne TikTok ne Twitter. Banensa bantumireko. Olabanga nti no batumirako banjagalo basaagala. Kale. Tumirako kuba Home Without Boundaries, batumiddeko nnyo. Mami wange nkutumiddeko nnyo. Umwami wange Dr. Ziwa nkutumiddeko. My lovely daughter Shania ne Shaima, by the name Queen Girl. My lovely daughter Naziwa Shania Malaika Queen nkutumiddeko. You might be watching from school. Oh, that is amazing. My friends from Pure Focus, batumideko. Spice, batumideko banji nyonyi. Spice group eyo, batumideko, and so many others. Kale, toyanza ege. Mukyala Ziwa, nzinya kuyita nnyo mukyala Ziwa. Yeah, because I love it. Yes. Yeah, okatuwedde waki nga tuddemu. Mukyala Zo toyanza nnyo toyanzeege. Nze obubaka bwe nandisembyeyo kuwa abantu baffe abali mu bufumbo oba ababaddeetinga tusabiragane twenyike nnyo mu kwesabira, mu kusabira omwami wo, mu kusabira omukyala wo, ate Mukama akulage byotasobola kumanya ye Mukama akugulirewo amaaso. Maybe ebintu bino bitubitwala ewa Mukama ye ayinza okihandulinga mu ngeri etajja kuswaza. Kale nekirala tulina nnyo ba-counselors, waliyo ba relationship coaches, waliwo abantu abakadde b'ekkanisa, waliwo ba-sheikh, ba-imam, boto bayise, waliwo tulinawo abakulembeze mu kkanisa, tulinawo abantu abo nga bo tuli sure nti wonoogendayo n'omugamba ekintu kino ajja kuwa amagezi ate gajja kuyambira ddala. Abantu bano akakadde akamu n'ekitundu oba obukadde bubiri oba emitwalo 3 abali ku social media, those people don't care. Tebafiirayo ddala. So bentu naye nga tusobola okukola okuteeka baby steps. Nga Shaki bwagambye nti bw'obanga owulira ofa tosobola kikontaininga. Biwandiike wansi byonna nga bw'obiwulira obitereke ate ennaku 2 ddamu oyitemu, oyinza ogamba ate nabadde kuki kambireke. So naye tusabiragane, tusabire obufumbo bwaffe, tusabire relationships zaffe, tusabire emikwano gyaffe, baganda baffe abaliyo. Nga tugamba si byangu naye Mukama ndowooza buli kimu kisoboka. Kale kabasibulire wano Rose from Uganda bayo time na gye nkoze nayo mwe bali nyumba lye ddala Mukama bankuumire.